Abakkolinso Essuula 13. Guno gwe mulundi ogwokusatu gwenjija gye muli. Buli kigambo kiri kakasibwa nga waliwo abajulirwa babiri oba basatu. Bwe nali nammwe ku mulundi ogwokubiri, nalabula abo abaayonoona edda, era nalabula n'abalala bonna. Ne kaakano newankubadde nga siri nammwe, nziramu okubalabula nti bwe ndijja siribaako gwe ndisaasira. Bulijjo mmwe mwagala ekikakasa nti Kristo ayogerera mu nze. Kristo oyo tabafuza bunafu, wabula aba w'amaanyi mu nze, kubanga newankubadde yakomererwa ku musaalaba nga munafu, kyokka mulamu olw'amaanyi ga Katonda. Naffe mu ye tuba banafu, kyokka mu kukolagana nammwe tujjanga kuba naye mu maanyi ga Katonda. Mwekebere era mwegeze, mulabe obanga mukyanyweredde mu kukkiriza. Temumanyi nti Kristo ali mu mmwe? Mpozzi ng'ekigeze ekyo kibalemye. Nsuubira nti mujja kumanya nti ffe tulemeddwa. Naye tusaba Katonda mumuleme kukola kibi, si lwa kwagala kulabika nti twakola bulungi, wabula mmwe mukole ekituufu, ffe ne bwe tunaalabikanga abalemeddwa. Tetuyinza kukola kintu na kimu ekiwakanya amazima, wabula okugalwanirira. Tusanyuka ffe bwe tuba abanafu, naye mmwe ne muba ab'amaanyi. Era kye tubasabira mmwe eri Katonda kwe kutuukirira. Bino mbibawandiikidde nga sinnajja gye muli, bwe ndijja nneme okuba omukambwe mu kukozesa obuyinza Mukama bwe yampa okubazimba, so si okubazikiriza. Kale kaakano abooluganda, mweraba, mufube okuba abatuukiridde, mugumyaŋŋanenga, mulowoozenga bumu, mube n'emirembe. Ne Katonda nannyini kwagala n'emirembe anaabanga nammwe. Mulamusagane mu ngeri eraga nti mwagalana. Abantu ba Katonda bonna babalamusizza. Ekisa Mukama waffe Yesu Kristo kyatukwatirwa, n'okwagala kwa Katonda kwatwagalamu, n'okussa ekimu Mwoyo Omutuukirivu kwatuwa, bibeerenga nammwe mwenna.